Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe ndio tunulie eddagala eryo watunulire emmwanyi ezo ziyitibwa emmwanyi. Ndina mmwe mu abakyala b'embuto ng'obadde ofunye olubuto tunulira nnyo eddagala eryo. Emmwanyi ezo zigenda kuyamba naddala twagalako ebikoola gw'omukyala w'olubuto ebikoola by'emmwanyi ebyo bigenda kuyamba bulungi nnyo. Ogenda kubeera ng'obinaabako naye ogenda gattamu eddagala lino lyengenda okubeera nga nkubuulira. Okusookera ddala eddagala lino ligenda kuyambako ng'obadde ng'olubuto lukumalamu amaanyi nga buli kaseera obeera munafu, eddagala lino lijja kuyambako. Ekirala okugobako ebyo byonna ebisobola okuleetera olubuto olwo ebizibu ogenda kubeera ng'obyegobako oba okubeera ng'obyetangira okubeera nga tebikusumbuwa nga tebisumbuwa lubuto olwo. Jjukira mutambula ne muyita mu masaŋŋanzira. Amasaŋŋanzira ago tegaba malungi, mubuuka ebintu eby'enjawulo. N'olwekyo gw'omukyala w'olubuto kikulu nnyo okubeera ng'onaaba ku ddagala liba likuyambako ebintu eby'enjawulo naye nga n'ekikulu kya byonna gw'omukyala anafuwa ng'olubuto lukunafuya n'oggweramu ddala amaanyi, lino eddagala kulu nnyo wamu n'okuziyiza okwengerera kw'omwana oyo ng'obadde omuzadde. Kale tutandike, nkusaba ofune ebikoola by'emmwanyi nga byengedde. Ebikoola by'emmwanyi nga byengedde biteeke mu bbaafu awo. Ofune ebikoola by'ensogasoga. Ebikoola by'ensogasoga nayo bikulu nnyo. Oba ofunye ensogasoga nnene oba ntono tekirina buzibu, funa ebikoola by'ensogasoga bigatte ku by'emmwanyi. Nkusaba ofune endagala ezengedde, endagala z'ebitooke. Funa endagala ezengedde nazo zigatte ku ddagala eryo. Nkusaba ofune olweza, funa n'olweza. Olweza nalwo lufune lukulu nnyo nalwo lugatte ku ddagala eryo. Ofune n'eddagala bayita kiralankuba oba ekigango, ni wano mu kulinaaba tujja ddiyita kiralankuba. Kiralankuba funako ebikoola 2 bigatte ku ddagala eryo. Kati eddagala eryo nkusaba oligatte wamu, teekamu amazzi mu bbaafu, beera ng'oliyenga. Osobola oddiyenga obudde obw'ekawungeezi oba ekiro n'oliyenga bulungi n'olisuza ku semiiti ewa ku ttayiro mu nnyumba ng'oliyengedde mu bbaafu oba mu bbaketi. Libikkeko bulungi, beera mwegendereza w'olitadde tebateekamu ebitali birungi. Bw'omala okuliteekateeka ku budde obw'ekawungeezi ne lisulawo, keera ku makya obeere ng'olyeyiira eddagala eryo. Naaba eddagala eryo buli ku makya, kigenda kukuleetera okubeera ng'osiiba n'amaanyi. Ogenda kubeera ng'owulira bulungi ng'onabye ku ddagala eryo. Eddagala lino wadde nkugambye nti linabe ku makya, naye ate osobola n'oddinaaba obudde bwonna bw'oba osobodde, lwakuba bw'olinaaba ku budde obw'oku makya nga linnyogoga bulungi nga lyasuzeewo, ekyamazima liba likola nnyo ng'obadde olinaabye ku budde obwo obw'oku makya nga wasuze oliyenze. N'olinaaba ku budde obw'oku makya kijja kuyambako. Eddagala lyeri obeera ng'olinoonya ng'oli lubuto obeere ng'olinaabako, ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.